Chawa muntu yenga ye wabula to chawa nsiyo buli wa chawa nsiyo wallahi tosobola jibeeramu tobola bamubeera ku mawanga nti gwe buli chola bachibi ogenda funa oti amanya gakola business mu nsi gy'olaba embi ogenda funa oti amanya agagula poloti mu nsi gy'olaba embi tobola batokulaakula nanti gwe nsiyo wagichawa fetimo tuzimbye nza I believe eno nsi yange nguliddemu emmotoka neeyagala buli nsi mulimu abalina ebizibu kati waneno tulinawo abalina bizibu byabwe gwe teweteeka mu bizibu by'abantu lwana bizibu byo buli nsi olina nnyo naye oli mumativu ate buli nsi erimu okunyigirizibwa timo tunyigirizibwa nsasula omusolo timo yiyo gundi ndiino guguno ngusasula nsasula mpise ku express nsasudde timo nsasudde timo ndi ku parking ya airport yino ngenda gisasula byonna tubisasula naye gwe buli wolibeeraawo nga gwolaga buli kimu ekiri mu nsi yo kikunyiiza olaba nga okusasula omusolo gw'emmotoka olaba nga gavumenti etutte nnyo okusasula Ettanes Express olaba gwe weefuula atabiraba obulamu bujja tambula fete butambula kima abaana bakuba amabaala wano Uganda ebbaala ekuba okuva ku Mande paka ku Mande naye ng'omwana alinamu 10,000 naye ng'azina amapiyano n'ogamba alina kakadde mu nsawo naye ng'omwana azina kalipiso n'ogamba yasimbye wali BMW ate nno n'abeerawo abamu mubasinga n'okuba obulungi naye nga beeya anyway nze mbabulira soko oyagala ensi yo soko oyagala ensi yange njagala kyovola banneeyagaliramu nkoze buli kimu naye gwe buli wobeerawo ensi yaffe ekisaawe kibi kiringanga ttooyi si enguudo embi bannabyabufuzi ababalaga mbu kwe bayisa zirengi Rover zaabwe lwaki tebaziyisa mu bbanga ewalungi ensi yembi bannabyabufuzi kwe bazimbye amayumba ag'ebbeeyi ga golofa amakalina lwaki tebazimba mu Amerika bagula amamotoka ag'ebbeeyi n'obabuuza mugenda gavugira wa mu nsi omutali nguudo webale nnyo kale bamutwalako poloti ye mu nsi embi olabo bataalwani bamugambe nti tutwala poloti yo mu nsi embi olabo batagirwanire mwekyo bakibateekamu okubalaga nti ensi yammwe embi naye ng'ate bo mwe bakolera ate bo mwe beeyagalira abaana baabwe basomera mu nsi embi lwaki tebabatwala mu Amerika naye ng'abaana baabwe basomera ate mu nsi embi ate mu masomero ag'ebbeeyi so kati mmwe bannayuganda anyway mwana wangi Timonga tayogera mala bikalina endowooza y'abali kyova olaba mugamba natera obongamba atera n'okuwuliriza nakyo kirungi mbali njagala bye balisa Timo kweli ensonga oyogere ayogera nze nsirise zakamaya nsirise kati Rama byoyogera we natandika obyogera ale kijabera kirasagala kuma sematalo mulalo giro batwalira abantu Timo kolera abantu ze nakugamba sina wengwa buli omuntu kolera abantu babusalemo n'obawulira omwana ngambye Timo yensi yagobe enjobe Rama buli kimu tukirabanga bw'okiraba kati onangambye gwe wasoma gwe bawa firiji gwe bagambye okunyigirizibwa abasoma be bakulaba mbadde nti okunyigirizibwa kusinga luma abo abataasoma kuba eyasoma alina diguli ajja kati munnange ffe abataasoma ffe tulaba ekiri ankulyeko ekintu kimu Rama olaba omuntu avuddeko e Uganda n'atambulako ebintu abaabiraba bulala nnyo ati omuntu gw'oyogera naye nga tavangako Uganda tagenda kutegeera naye ekisinga okwennyamiza nti abakulu abasinga okuwakanya ate bo Uganda bagivaamu ate baginyumirwa ne balaba ekiri eno then n'akomawo n'agamba abo batatambulangako nti wano tuli mubi nnyo kwegamba kale lwakubeera ne gavumenti yaffe naye erina okukyusakyusamuko kulimu naye nga mwani nsi yeba nsi yo teninzokubuleka ekyo kimu ani gondi Rama nze obuzibuwenira n'abaana abantu abaagala okukyusa embeera nga bweri baagala nnyo tubogerereko ku bwereere twabikoowa nze Timo si kyabyagala olaba byogera birungi naye birungi nnyo ko yabifunamu ng'abyogeddeko kati nze atalina kyembifunamu obyogerako n'obutabyogerako sina kyengenda funamu bali abantu betwogerera betukubira ekikopo bafuna sete empitirivu empya n'enkadde kati kankubuuze muganda wange Museveni yasasula abalonda yabala obululu yagenda obubba ate yasasula n'abagenda okumukubira kakuyegi ate n'akulirira abantu bamwogerere ate nga n'akalulu kake yagenda okabba yasasula akalonda buli kimu yakikola neera ne sente ateekamu naye bali ate abaagala tubeegatteko tuwogerere bo tebavaako bavaako munnyo nantuuyo
ati ne Timon tenga bali ku mulimu ate bali ku mulimu kuba kati Rama bw'okubira omuntu kakuyege n'afuuka kansala nze nfuniramu wa Timo waliyo omulonzi ali ewa kansala emmere babeera eri basayininga ssente baba abantu ababayiriza kubba buwumbi bwa ssente nze Timo tebampayirizanga yadde okubba embizzi naye omuntu bamuwayiriza buwumbi bwa ssente abantu baagala kubuulya mazima nze nakoowa okwogera temanyi nekyesimanyi kanti sirikire nze sirabanga musajja mugezi nga Rama kino kyenjogera kiba kya nsi yange nze soogera nti oba nfune ssente but nze I appreciate ekiri mu nsi yange kyonga kyo nze kyensiima kiringanga Timo wonna asiima omukyala waali ewaka webale kundabirira wadde naye balina ensobi zaakola naye ate kati nga tonnalabisa sooka odifumbire ensi yo wakati eno ensi si ya Museveni si ya Bobi Wine bonna bafa ne bagenda ng'Obote we yaliwo n'Amin wabula ensi yange gwe yange naawe Timo n'omulala ali eyo demba njogera nsi era kyova asimentionize mu nabyabufuzi yebale kola ati oba kino kyazimbwa abantu naye nze njogera ku kizimbe ekiri mu nsi yange wano nze asinga okwagala ensi Rama ayogera amazima njagala tugakkirize bannange naye Timo njagala nkubuuza ekibuuzo mbuulira omuntu eyali akolaganye ne Munnayuganda ffe abo wansi abatandika obulamu ti bino si bya Museveni tumuleke n'ogula poloti enansana buloka n'atakubba n'otuma omuntu aleeta omusenyo n'atakubba n'otuma aleete buloka n'atakubba n'okutuma wa bodaboda genda ongulire ebintu bino bitwale waka n'asooka ne yeetooloola bino n'owenyama akutega akawaya kakati kino kikwataganira wa n'ebyobufuzi kubanga bw'obeera n'abantu 10 mu saako zo abakutuma n'ofuna ekyokulya naye n'obakolera vulugu emirimu gye bakutumye kati enkyo ogenda kukaaba nga tokyayina bantu mu saako yo kyekyo ekitubonyaabonya nze ngamba tulongoose katulaba Rama ekintu kyakola airport pick up n'abeera ku TikTok ekyo kiraga nti musajja mwesigwa kiraga nti bw'omutuma ajja kukola ky'omutumye ne abantu obatuma n'obawa ssente ne batakola enkya bakasitoma bwe bamubula n'agamba nti gavumenti ereese obwavu gavumenti ateeretera obwavu muganda wange nze omanya abantu benina mu inbox yange abayina emisango gy'abantu nina omwami wano mu simu yange yatuuse n'okunkolimira n'angamba Timo nkulabye oyambye abalala nze lwaki tonnyamba naye nga yagula ku muntu ettaka n'amubba omulala yagula ku muntu motoka n'amubba omulala yakwala sente n'azuwa obugamu n'azibba nammwe mwenyini abalowooza nti mwagala ebirungi oba enkyukakyuka nammwe mwenyini temuli bawombeefu tolina byobba naye nawe kasaba n'akuwa ekifo naawe ojja tandikira abavuddewo we bakomye kubanga ofuna ekintu kyoyagala okukola n'ogamba omuwasi n'owa omuntu ssente akikolere wabula ogenda okumuwa ssente nga tayimu ya fiizi etuuse n'asooka n'akwata ssente z'omuwadde okukola saavisi n'asasulira abaana be school fees kati n'asooka n'akutambuza kati ekyo kikwataganira wa ne Museveni bannange nze nkomyawo kandeka abalala bateese omusajja anguze ennyama ku bukya ne muwa ssente za hafu n'ampa kwota ye wa gavumenti muganda wa buli muntu mu nsi muno waali ayagala kwekusa yekka twekolemu omulimu labali nettako lireete waggulu lyogere obwo obukyayi bwe balina ku Rama kubanga Rama akomerera ku muntu ayogera amazima ffe tugawulira bannange abalala kabateese tusobola okwogera akatusirika busisi nabbi nakugambye nze okwogera ekituufu sina kyenfuna n'okubeera eno sina kyenfuna kati abadde awo ne mbalaba asinga Rama waba alina kyayagala obagamba nga akibagamba nze nakoba bannabyabufuzi bw'aba asaba akalulu akasabira ku bigere muzigo ku muzigo bw'amala okafuna ssaako busanda birwamu taddamu batuukamu abo bongamba Rama omanyi lwaki ngambye nti nno ekisinga okwasa ennaku nti omanyi ebintu sometimes ebiri mu nsi yaffe oliberera ebizibu nti bajja ne bagamba nti abatembeeyi balina okuva ku kkubo bagende batundye mu zaketi kubanga zino ensi ze tulimu obutale bonna buli mu bizimbe bya kalina webale nnyo okitegeera naye kati bajja ne bagamba nti abatembeeyi baveewo ku kkubo tubateeke mu kino ekifo munnabyabufuzi oba opposition olw'okuba akimanyi nti kigenda mukolera social capital ng'agamba abatunzi baveewo balagewa mubonyaabonya abannansi naye ng'ate akimanyi naye ng'ate bw'ajja eno akiraba bulungi nnyo nti teriiyo mutembeeyi akolera ku kkubo akimanyi bulungi nnyo ensi eziri develop nti ekyo bwe kirina okuba naye wadde e Kampala n'akiwakanya naye nga naye amanyi kyawakanya kye ekituufu ekiri okukolebwa naye alina okubeera ku sayidi y'abantu okukkirizisa nti nno abalwanira naye ng'ate weewunisa naye waafuga asookera ku Bob Bagoba kati bodaboda ekifu zandibadde teziyingira mu Kampala naye bodaboda ziremeddemu mu Kampala lwakuba nti bapolitician Moses abaliko opposition bawakanya okitegeera njogere ku nsonga eyo Zakamaya toyina pointi gy'oleese n'ensika bannabyabufuzi bagamba enguudo mbi era enguudo nfunda
webago baba boda mu kibuga nga batandika okuvayo nti munyigiriza abantu naye nga yerabidde nti boda weyita mu kubo lyerimu n'emmotoka kigenda kozinga akabenje kati gavumenti negamba owaye katuleke kino kyobola bubenje tebuggwayo wa boda ayita mu wanuwe naye nga akiraba wanuwe naye n'asalamu ati kati ye munnabyabufuzi ekyo akisapootinga ne bagamba enguudo nfunda tebalina we bayita biki naye nga yerabidde ate asapootinga boda zisigale mu kibuga we baleeta bupayoniya ne babukuba naye nga bupayoniya tebwali busobola okutuyamba bagamba amafuta ga bbeeyi amafuta biki tubaleke bateekeko bupayoniya tubulinnye kuba bwawe bokale benseera amafuta kuba bupayoniya bwalinga bwa layisi kunusu 10,000 obe nyinyi abo ni babukuba ne babujjawo olwokuba yali n'ebitaxi ku Masaka Road olwokuba yali n'ebitaxi ku Masaka Road akifunamu naye nga yerabidde nti ate omuntu walinnya kapayoniya oba wakula ennume ka layisi ku taxi kubako katika abantu bantu taxi etika abantu 14 kati tunakulakulanirawa oba okwetereza tewali kibuga kyali kikulakulanye na boda mu kibuga agogo mazima ne taxi ezo ziraba tezina beera mu kibuga naye nomala obakwatako oyinza owulira we baba bamenya akatala akabi bateekewo ekizimbe ekirungi abantu bayinza otuulira buli omu agamba mwaguzizza abagagga bamenye naye ate bamala oteekawo ekizimbe ekirungi buli omu ng'atandika osiima ekizimbe ekize kati wano we baali bamenya nakivuba okuteekawo gundi ekisaawe kyani kyahamu n'amaduuka agaliko buli omu yali alwana naye kati gendo nabe wafaanana Zaka ebintu ebimu tulina bireka bulesi abannabyabufuzi bali bayuza bazanyira ku mitwe gyaffe bo basigale nga balya ssente mulira kati ono omwana agambye mbuno simanya yogera ku nguudo embi enguudo embi zoyogerako section kyesinga okuyingiza ssente mu ggwanga lyaffe Uganda nga yesinga okuyingiza ssente okufuna obange kati wale wano kati ono mission 26 angambye mu bakola ewaffe wa ayagala kunsuula Rwanda kati mulaba Parliament yekyasinza okufuna ssente mu ssente ziva misolo URM azibiki ne weesanga nga memba wa Parliament afuna obukadde 3 ng'omusawo afuna emitwalo 10 kati gwe tugamba enguudo embi ng'omuntu agamba nti oluguudo lubi ssente zandikoze enguudo zidda mu nsawo ye ezo ssente ze bafuna ng'omusaala ziva musolo gwe tutoola kati oyagala bakole enguudo ng'ababaka 2 bafuna obukadde 6 omwezi omwaka gugenda okuggwako tulina ababaka 5 mu nga bali mu ssente mmeka ezo ssente tezikola luguudo abateetaagisa nno gwe balamu ssente ababaka ze bafuna omwaka mu Parliament bafuga ebisanja 6 wobala ebisanja 6 bala ababaka 5 ng'obaze obukadde 3 buli mubaka kati gwe tugamba enguudo embi ng'omuntu agamba nti oluguudo lubi yakyasinza okuyingiza ssente kati kusalale waabwe bakole oluguudo bye nali ngamba Honorable Nsereko ne mugamba Uganda Parliament erimu ababaka 5+ kyokka Uganda erimu Saudi Arabia erimu bu Uganda 11 teweza na babaka ku bodi yayo bawera 2 buli afuna yakalo we kati nga bamumanyiga nga bamupe constituency nga bakatema we basiruwalira timo banna Uganda we basiruwalira owulidde ogambye tulina ababaka 5+ buli mubaka afuga emyaka 6 kati ababaka 5+ wobala obukadde 3 buli mubaka omanyi obuwumbi bwolimu omanyala wensi ze bafuna kati golo balina amamotoka balina health insurance yagamba mbu enguudo mbi weziba enguudo mbi kale ku eyo 100% jafuna ku eyo obukadde 3 bajjeko 1% bagiteeke ku luguudo oba babale nti buli mubaka bamusaleko akakadde kamu nga we bazisala nga baziteeka mu bibiina byabwe oba buli mubaka wano kwatoola akakadde buli mwezi salalewa asalibwako akakadde ako we kaba nga kagenda mu nguudo bamalwaliro tekatugasa ato tugambe enguudo mbi nga zigenda mubaka wambamu wanji sente zebawa ekibiina ekisinga mu opposition bakiwa sente meka bakiwa bilioni wa 2 buli mwaka bilioni 3 buli mwezi kati wezibanga bilioni 3 buli mwezi nga ddala kituufu balumirirwa abantu ebbanga lyetubaddewo n'opposition ebibiina by'opposition okuva ku FDC DP onagambye babawa bilioni 3 babawa bilioni 2 kituufu something like that bazibawa nezo bazibawa bubi tesi misaala bazibawa bubi yes okay kati kambuuze okuva ku opposition ya DP ne tudda ku ya FDC kati tuli ku ya NUP waliyo ekibiina ky'opposition ekirinayo eddwaliro eriri standard ngali acho kubanga bogate emyaka 5 nga ddala bakoya abantu kubanga ezo sente nabo bajja tugamba nti zikola simanya ne zigula stationary simanya ne zisasula abakozi b'omu kibiina what is the priority of the opposition
balina y'amalwaliro Katanti we kugambira nti Zakamaya opposition yeretere ensi yaffe okudda emabega kuba buli nguzi yonna Museveni gy'ayagala okuyisa agiwa babaka tibe bamutadde ku pressure yeretere ensi okudda emabega nti twagikwatako agenda fulumya akawumbi akawa babaka akandibadde kakola mu nguudo oba mu malwaliro ze kisinga okunnuma Zakamaya ekisinga okunnuma omusawo nze njogera kati ku balala si kufa abantu kati ng'omusawo omusawo mu kifo kye yandifunye obukadde asatu ne buweebwa memba wa parliament atayimirira na mu parliament kuteesa security kuuma abo abasirikale n'owulira nti omusirikale afuna emitwalo 2 omwezi n'akawunga engeri gye balyamu olaba engeri gye balyamu naye nga bakuuma ggwanga n'otunuulira misimanyanga minisita bani bano ba MP betulina ng'afuna obukadde asatu atuula butuuzi n'emmotoka ne bamuwa ey'obwereere naye nga n'abasirikale olaba embeera gye balimu kati gwe weebuuze lwaki kibaawo opposition Mission 2026 yambuuziza nagamba Zakamaya Uganda yali yadyeko Dubai woli lwaki Uganda tekula kati nze tankuye manye nsonga lwaki Uganda tekula ekisooka ffe bannansi bennyini abannayuganda tetuli patriotic Rama gye yatandikidde okitegeera singa tuli patriotic enough singa polo gye bayiseeyo okulwanisa singa demonstration gye bayiseeyo okulwanisa enguzi tewandibadde munnayuganda agulawo dduuka kubanga enguzi eri okubbibwa yeviirako ebintu ebirala obutakolebwa okitegeera kakati Abannayuganda nga zino ensi z'ogamba kati nga Dubai ntino lwaki yakula wadde nga twagiyambako Dubai abanansi baayo baagala ensi yaabwe tasobola kuportrayinga kintu kibi kigiriko Rama we yatandikidde awo kati kebere Saudi Arabia kebere Kata kebere wakati fo obuzibu bwe tulina nga Abannayuganda first fa abantu tetwagala nsi yaffe nga tonnagenda ku government tonnagenda ku opposition fa abantu bennyini abagirimu tetwagala nsi yaffe kati ensi yaffe neekuleetanga bwe tujagala kubanga singa oba oyagala ensi yo kitegeeza togenda kukkiriza munnabyabufuzi yenna abeeko ssente za gavumenti zaalya nga tezikoze kye zirina kukola kitegeeza we bayita kooli y'okugamba nti no tugenda kulwanisa kino twandikwatidde wamu naye kati ffe tulimu ekintu munnabyabusubuzi bw'abanga alina obusobozi obufuna miliyoni 5 buli lunaku talina nsonga lwaki yegatta nange omuntu wa wansi atalina kyakulya tugende twekalakaase wabeewo ekintu ekikyuka okitegeera kati nga tetunnafuna patriotism eyo ekwatira wamu ebintu tebigenda kukyuka kakati ekibuuzo nze oyagala nzije nkwegatteko ku luguudo nga tuli 25 ng'ekikumi kisigaddeyo goza bagenda tukola ki by the way kati kamba agambe kino kisembayo ensonga z'ebyobufuzi sente zaffe abawo ku social media zafulumye biliyoni 20 bwe munaatuwa ku ssente nga tandika okwogera tugenda boogerera ku bwereere Sina kigambo na kimu kyengenda kuvaamu mukwale sente zange muzipe nkubekerere ng'abaana bange basoma enensi nga bwe yatuuka buli muntu ayogera kulya teri n'omu ayogera bya mbuki buli omu ayogera kulya mutumalamu amaanyi kati nze kankubulira olaba Timo ffenna we twatuuka okuvaayo kuba kati olaba Rama ayogera ebintu bino nti tulina okwagala ensi yaffe na buli kimu naye ffenna we twatuukira okuvaako e Uganda n'ogendako ku kyeyo kitegeeza wapimamu n'olabanga ebisinga biganye okitegeera kitegeeza waleetoseko ku mbeera nga owulya gavumenti ekunyiiza naye kati bw'ojja wano n'olaba bano engeri gye bakolamu ebintu naffe engeri gye tukolamu ebintu ewaka ate kikuwa reset mode n'ogamba omanyi abantu bano kambeesonyiwe afuga oba afuga paka bwalifa oba opposition nabo bakola bye bakola paka we balifa kambalabe bulabe kubanga otuuka n'olaba nga bonna bye bakola it is equally the same okitegeera n'owulira omuntu agamba nti naayagala gavumenti eveeko ekyuke nti olw'okuba ekola kino ne bwe kiti n'owulira ate ye kye yakoze ne weewuunya n'ogamba like really bino bikwataganira wa okitegeera kati omusajja bw'akulaga nti nno ali wiringa okutta okusigala mu buyinza bwankulembera olina okunkakasa ennyo nti gwe olina okusooka okufa nze nzireko okwegattako okitegedde gwankulembera olina okunkakasa nti gwe olina okusooka erisooka likwata gwe eriddako likwata nze naye erisooka eribeera nga likwata nze nga gwankulembera terikukutte kansigaleeka okitegeera kubanga kigasa kyo okubeera nga mu nsi byonna nga biganye mu abaana bamwe tebaliimu bali UK mulinayo amayumba mulinayo biki ate ng'ongamba mu nze gye tugende ku front line ogenda kunzisiza bwereere ate nga oli ku musaala okitegeera